Osibetano munaffe nkwebaza gy'otuusizaako engalo n'okulaba Bukedde TV n'omwoleso gwe tubadde nga tubagambako gwa Homes and Construction Expo 2024 gwankya kati nno ate tuzze n'agataliiko nfuufu nze kuteesa Julia Musi ne Mebo Mulungi katandike nakuwa bikulu ebigalimu. Omusajja gwe batemye omukono nga bbe mwanya awuniikiriza nnyinizo ayagala mujjanjabe. Ssaaminisita Nabbanja atambulidde ku bodaboda okugenda e Bulambuli okutuusa amabugo pulezidenti gamutisse alagidde abali mu nsozi bazaamuke. Mugende Bunamuti. Maama eyatuunka ne muwala we olw'omusajja afudde drone emutomedde. Oyina ebiruubirirwa ebizimba omwoleso gw'ebyamayumba n'obuzimbi gwankya abanayolesa baatuuse dda. Baleetedde ebintu bingi. Yongera kwebaza nawosinze okutulaba mu bujjuvu tutandise n'aga Semaka akwatiddwa mu bubbi bw'emmwanyi asimatuse okuttibwa oluvannyuma lwa nnyini musiri okumukwata lubona n'amutemako omukono gye bigweredde nga bombi baggaliddwa. Bino byonna bibadde Makuukulu mu Bukomansimbi. David Sembalirwa w'emyaka 61 tuze ku kyalo Makuukulu mu ggombolo y'ekitanda Bukomansimbi asimatuse okuttibwa na nnyini musiri ogw'emmwanyi Martin Lubega. Kigayibwa nti Sembalirwa ne munne atategerekese manya bazinzeeko omusiri gwa Lubega ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne batandika okuziwulula ng'abawendule n'ekigendo eky'okwefulira ku nsimbi ez'amangu kitegerese mu budde bw'omunina nnyini musiri Lubega mu yabadde ali mu kulawunira emmwanyi ze n'agasimbagana ne bakyala Kimpadde abagambye okuba babadde n'ebise. Kimpadde abagambye okuba babadde n'ebise. Ensalawo ngenga kuba mu ttooki omu atuke yali ali mu jjanja nga n'asigalawo nensigala nga ndi mu makati gaabwe ye agenda n'asigadde emabega nentya ate nayinza okukyuka okunzira okungoberera nga ng'obonye kyenasalawo okukyuka nenkubamu omutooki ayagala okugulu nasalawo okuguluka butereevu. Lubega yagezezaako okukuba enduulu munywanyi wa Sembalirwa emisiri ne gimuyimirira era ekiri Lubega yakimalidde ku Sembalirwa kakana nga mutemyeko omukono. Sembalirwa lwamutemye omukono yadduse kiwalazima n'agenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obuyinza gye bamugye n'atwale ku kitebe kya poliisi Bukomansimbi gye bamusanze. Mu ngeri emu poliisi egaddye Lubega ng'emuvuna n'okutwalira amateeka mu ngalo. Lubega ategeezezza nga ababbi bamufuukidde ekizibu nga ku luno okwevaamu okutemako Sembalirwa omukono naye abadde yeetase kuba yabadde ayagala kumutuusaako bulabe. Gusoose mirundi mingi naye ono nze nali neetaasa ng'emazima. Asaba ebyokwerinda ne gavumenti okutwalizaamu okubayambako kubanga lubunani abaagala ebyobwereere. Etuyamberedde emisomo mu bavubuka bakitegeere nti omuntu okola bukozi tobba bubbi. Sembalirwa akkiriza nti yasangibwa mu bubbi wabula nina asaba ayambibwa okufuna obwenkanya olw'obuvune obwamutuusiddwako Lubega. Omukono gwange yaguddye sitasobola kulabirira baana nawe nyinza kukola agala okunzijanjaba kyokka mukubalibwa Bukomansimbi balumiriza abamukuba ku maddembe okubeera n'ebibinja byavubuka ababbi b'emmwanyi ng'oluusi bakwata batwala ku poliisi bayimbulwa ku biragiro by'abakulu bano. Meeja Mulamba ow'amagye neewuunyiza nnyo okuba nga yali mu kikolwa ekyo era ssebo akulira amagye mu bbendobendo ly'e Masaka Brigade ya Semwanga Brigade ya Sande nkwegayiridde nkusaba noonyereza ku musajja w'oyo ekibinja kyeyungudde otubbira emmwanyi. Tusobola kunoga mmwanyi nto ne bwoba wazembe oba ozipangiza tosobola kunoga mmwanyi era ffe abantu b'omukiina tulibeera liikirivu nnyo. Naye baamenya emiti gy'emmwanyi ne banoga ebimwanyi ebito ebisembayo kyannaku nnyo. Emmwanyi zino ziweza yiika emu n'ekitundu zenagenza okuva Esembabule ogenda okutuuka nga sikyalinako yadde akamwanyi akeddesemba. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Twakasirye avumidde ekyalo Lubega okutwala amateeka mu ngalo n'asaba abatuuze bulijjo okweyambisa poliisi okukangavvula amenyi amateeka. Nti yakoze si kirungi okutwalira amateeka mu ngalo n'atemako agambibwa okuba omubbi omukono n'abeera nga ate naye
tumugulako omusango. Fiona Nanyemo yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Biyonga biri bityo gw'omuwendo gw'abantu abakafiira mu kubumbuluka kw'ettaka ebulambi buli gweze 20. Ssaabaminisita Rubina Nabbanja agenzeeyo n'atuusa amabugo ga President Museveni gamutisse eri ab'enganda z'abantu abo abalagidde bamuka ebifo eby'ensozi kuba bya bwerinde. Ssaabaminisita Rubina Nabbanja bitaddemu engato nayolekera ekyalo Masogo mu Gombola yeebulugaya mu disitulikiti y'Ebulambuli awabumbulukisa ettaka nga mu kiseera kino baakazuula emiramba 20. Nabbanja tekimumbeeredde kyangu kutuukayo kubanga yemutwalidde kumpi essaawa 2 ng'atambuza bigere. Ono ebifo emwawaliziddwa n'okutula ku boodabooda. Bwatuuse Ssaabaminisita asanze bakazigula emiramba 20 batunalagira abantu bano okwamuka ebifo ekikubanga kya bwerinde. Kaakati obudde butuuse, emmotoka ziri wali, mukulu Beni n'abaasa azirina, abamaze okweteekateeka mugende ku mmotoka mugende Bunamutye. Ebisigadde twesotingire eyo essaawa zino. Abafiiriddwako abantu babiri Ssaabaminisita beetikkidde amabugo ga bukadde 55 ezimuweereddwa Pulezidenti Museveni. Ampadde okusaasira kwe, abaagala nnyo buli mulambo ampadde $5,500 nzirina wano. Ate n'abalwadde n'abawa $1,1 okubajanjaba. Ssaabaminisita Nabbanja abadde awerekeddwa ku Minisita Mbeze ow'ebyama tebigate biraze Lilian Albert abaka Paalamenti okuva Bulambule. The vehicles are ready to take you to Bunambutie. Those ones don't need to wait for burial. Food and non-food items will all be given from Bunambutie who are going to be in Bunambutie. Nakugezaako okulaba nga abantu abaziikiddwawo tulwana okulaba nga tubajjayo. Amu ku bafiiriddwa abantu be batubulidde ennaku gye bayitamu era ne bategeeze nga bakkiriza bamuka ebifo ebyo. Ate kikangabwa kigudde ku kyalo bamulamira e Kamengo drone bwetomedde maama bw'abadde yasala ekkubo n'emutta. Maama ono yalabikirako ku gataliko nfuufu nga ttunka ne muwala we omusajja mu mwaka gwa 2011 waafiiridde nga yasonyiwa muwala we. Ono Nakagwa Jane w'emyaka 5 gwe twakulaga taliko nfu nga ttunka ne mwana we aneddirwa abasajja nga bombi baweereza ebisongovu 2011 ng'amulumiza okuzaala mu basajja ab'enjawulo. Buli wamu yagenda azaalawo. Wani? Waliwo azaala waleka nga akasajja akaliko n'ayogera ebintu ebifaanana bitya biswaza ggwe. Bw'abo tuyigiriza. Gwe Ssebaala kuzanzikira mu bitooke. Alina okumpalana kuba ndi mujja we. Mwayagala kwana? Nava mu ky'omwana ne nfuuka mujja we. N'okuva kunoonyeza eddagala erinsiraanya gwe mbwa gwe. Ani akusinga gwe okulireeta kuno? Walituleeteza kitange wali togenze kubasawo. Ente za kitawo nga gwaziguze. Maama Nakagwa yanyiga n'akuba muwala we n'akamwa emigo n'asigala ng'ayimiridde okukira omugogo. Kuba nkugambye nkuba naye bigenda ttuuka wala. Nze muzaalira ddala mwana wange wakubire. Kasookedde ozaala olubuto olwange lwakusala. Era lwansala era nkaaba. Era kaaba era okyakaaba. Taagala nakwogera. Taagala. Kino kyana kibbi. Kiyanye kyekampala. Ekyennaku Nakagwa atumiddwa drone n'ababyero 724 n'emutta akabenje kano kabadde bamulamira e Kamengo mu Mpigi. Drone yabaddemu abasaabaze nga yolekera Masaka era derevu amaliriza okukola akabenje n'asimba ku mabbali g'oluguudo. Sigayiwe Nakagwa yabadde asala oluguudo ng'adda awakula emmotoka n'emwetika n'emuwalula. Asala badde ava mu katale koda ne muteeka wali kati abadde asala bwataya bagenda okwakakuba kali akamulwala. Nwange omusajja olabasiye emmotoka newunya emipiira neggwayo. Omukyala ye ayise mu maaso g'eri epaakingi nasala
Zeno nga zikoze eki nga ziboddeyo n'asayirawo obukozi ki n'asayirawo obusazi tayisoose kulaba abantu beno wali ekoze eki waliwo evaayo abantu beekokudde obubenje obususe mu kitundu ne basaba batere obugulumo tabahambusa bosuse akantu kano kalimu emisibaddala nga haliwo eno waliwo engeri y'amakoona ate nga tewaliwo wadde akusayinza kwengeza amasipidi kumaja tugenze maka g'omugenzi n'akagoye tusanze abakungubaze bole navu ya Juliet atubuulidde ebyasembyeyo okunyina era ng'abadde abaagala nnyo maama abadde muntu maama abadde mukazi maama nga talina kimulima maama nga buli omu amukuŋŋaanya ono alaze okunywa olw'engeri nyaabwe gye yafuddemu kyetusaba gavumenti eteekewo bampusi emmotoka zijja empolampola awo tize boogedde ku mugenzi gyatutumula ekitundu kyabwe beerabikira ku Bukedde TV nga kyabaviirako ebyokuyiga bingi mu ngujula y'abaana abantu abasinga bakiyigiddeko okulaba nga bakyusizza mu nneeyisa yaabwe eri abaana basobodde okubagunjula n'okwewa ekitiibwa okuva amawulire ago lwe gaagwawo ekyamazima go galeetawo enkyukakyuka ne ku kitundu ku baana okuteekamu bazadde baabwe ekitiibwa omuzadde oba akunenyezaako n'otaddawo muzaddewo nakagowa kuziikibwa olunaku olw'enkyebusujja Mityana ng'alese abaana 9 Joseph Kinobe yakusakidde eggulino ku Bukedde TV. Kitalo nnyo ddala tubasaasidde bannaffe olw'ekikangabwa ekyo ate zo enteekateeka z'omwoleso gw'ebyobuzimbi n'amayumba 224 oguteekebwa Vision Group ogutandika olunaku lw'enkya okutuuka ku Sande ziwedde. Aboolesi bamaze dda okuleeta ebintu ku Millennium Park e Lugogo ogenda okuyindira. Amakampuni agagenda okuleesa mwoleso gw'ebyobuzimbi n'amayumba okutandika olunaku olw'enkya ku Millennium Park e Lugogo gatandise okuleeta ebintu. Kenan Koskun omutandisi wa kampuni Elgas Elevator agamba nti bannayuganda baagala nnyo okulabako ne bakkiriza kati babaleetedde lifuti ez'omulimu nga bagenda kuzipanga zikolere mu bbanga nga buli omu alaba. We are from Turkey. Yeah, we do elevators and escalators. And since 2 years we are in Uganda. We have company already here. And we came here to show our products to the clients. And today we make preparation for the elevator to show the client. Yeah, we have the cabin, 2 cabin and door, cabin door, landing door, the buttons, the control panel machine. Andrew Atwino wa Starling Paver agamba nti bakuleetedde pavers ez'omulembe. Tubaleetedde pavers eza concrete, tulina ne pavers eza stone dust, tulina garden tiles, tulina curbstones, tulina blocks. Ayisa abantu bajje mwoleso bakuze ku bbeeyi nsekoboseko. So okujja ng'osasula mpola mpola ne tukola ki ne tusobola okusaavinga. Naddala kisinga mu byonna nti gw'okola decision ku size, gw'okola rather ku design, gw'okola decision ku color. Yeewandira Kyawuse owa Gentex Enterprises akubiriza abantu okujja mu bungi balabe bye baleese. Baleetedde ebintu bingi nga mwotadde ne plastic doors tosobola okukozesa ezitavunda ezitaliibwa nkuyege era buli luggi luli mitwalo 4 mwena tetuseera tuleeseyo ne tanka oba oyagala kutegeka mazzi. Ate Analiede Nganda owa House of Analiede akuleetedde ebibumbe ebimu ne bibajje ebiwunda ennyumba nga tasaanye kubisibwa mwoleso. Tukola clay pots, tukola wood carvings, ne tukola ne amasuwaani okuva mu wood, glasses, wine glasses okuva mu wood. Agamba nti omuntu asobola okujja ne sente bamuguza ebintu ebisobola okuwangala ebbanga ddene. Bane tubakoola mwenna mujje mutulaye tulina ebintu bingi nnyo, tulina pots ennene ddala z'osobola n'okuteekamu omuti n'osimba ng'ate oli wantu watono. Lovie Sadoki okuva mu kampuni ya Mesha ategeeza nti bakuleetedde ebyo bisobola okuzimba ebizimbe ebya buli kika. Tulese products zaffe ze tukola chain links, tukola BRCs, tukola barbed wires, tukola rings n'ebisigadde byonna expanded metal. Kati gwali eyo ng'oyagala kusoma ku bintu bya fencing farms jango tutukirira aba Mesha Steel Limited olabe the different gauges eza chain links ze tulina. Abiyeko okuteeka ebivulo Vision Group Kennedy Motor akunza abantu okujja mu bonje mwoleso guno kutandika olunaku olw'enkya nga kukomekerezebwa ku Sande. Gwe ali eyo nga olina ebiruubirirwa ebizimba wazimba dda
oyagala kukyusa mu ndabika y'amakaago oba ya nnyumba yo gwe alina business etandika construction ow'amaanyi kuzimba bizimbe gaggadde kuzimba nguudo n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo tukuyita ojje mu mwoleso guno kubanga abantu bonna abali mu bizinensi eyo abateekateeka ebintu ebyo abaplaningira ebintu ebyo twabakuŋŋaanyiriza mu kifo kimu wano ku Millennium Park okuyingira mutwe gumu gukko gw'ensimbi. Mu kusooka abakozi ba Vision Group bataleze ebitundu ebitali mu Kampala nga bakunga abantu bettanira omwoleso guno. Mutebi Sulaiman yakusakidde Green ku Awukedi TV. Mbole champisi mukono. Motoka ekika kya hali ya kaudo namba UBF not mwenda nyaddi ababi bali batambuliza entebere enziba batuze ku kyalo kwaba okumpi n'akabuga k'ekyomu Mukombole champisi mukono ne bagitayiza kusabana n'ogwekiro ne bagikumako omuliro. Batubitegeddeko ku macha ne tudduka misinde tujje tulabe tulabe motoka nga bajokeza okusinziira ku mutuuzi era nga mulunzi kiwanuka kawaga ababbi wano olwo gye babbye entebere zebatanamanya bannannyinizo nga bakitegedde nti bazitambuliza mu motoka eyo ne bafuna bodaboda n'ab'emmundu ne batandika okukigoba ne bafuna ababodaboda babadde obawa nga basatu bana awulira ne bajja nga bagigoberera nga kuliko n'ab'emmundu abazze bagigoberera kakati bwe batuuse wano ne babakiika bwe babakiise bali oluyimiriza bwekkuba ne badduka ne bakwata eyo ne bakwata eri bwe batuuse ku kyalo kwaba ne bagikuba amasase omupiira ne gutulula ababbi ne bamalamu omusulo bagenze okwetegeza mu motoka nga mulimu entebere nga bazisibye emiguwa amagulu gomi nga bazituuzizza mu mito okumanya nti no babba mu motoka omwo baleeteddemu ente bbiri ategeeza nti kati ekyalo kyonna kiri ku bunkenke olwobbi w'ebisolo bususe naddala mu kiseera kino nga Ssekukkulu esembera wiiki tewannayita wiiki ziwera 3 waliwo ez'omukyala 2 era ze baatwala wali eri oluguudo luno okuviira ddala bayitawo Kalagi ogenda otuuka e Nakasajja Kattiro kaakutwala nte mabega mu gwokutaano era baatubbako embuzi ezimba zijja nawo ku nkondo wennyini naye obubbi butulemesezza kubanga wano ente oziraba ziri mu kikomera naye era tulwanagana n'ababbi. Francis Kazibwa anenyeza poliisi olw'okulwangawo okutuuka nga bagikubidde nga waliwo obuzibu. Ab'amateeka bwe tubakubirako bajja leeti kuba kati bano bandibadde basobola okubakwata naye ate badduse. Tugamba nti no nti eno tutaddeyo abakuuma abasirikale eri bakuuma ki walala oba bakolagana nabo oba yenkola yaabwe simanyi. Y'obyokwerinda Nsubuga ategeeza nti obubbi obususe buleetedde abatuuze okubakuba mu bituliso nga bafaayo nnyo omulimu gwabwe. Batuuka n'okulowooza nti babadde bezimwe mukola emirimu bwegityo naye ng'ekyamazima naffe tuli ku bunkeeke abantu basobola tebeebasa abantu tebakyagala kulunda olw'embeera nti tugirina esobola okukuuma ebintu by'abantu. Oluva Kasiri njereetedde okujja emmotoka eno naye ng'enjegere zisinga zikutuse. Madina Sibera Nalongo yakusakidde guli ino lwa Awukedi TV. Ate abatoze b'eggangusi Masajja baguddemu ekikangabo omuntu ow'ettima bw'awambye omwana wa munnaabwe ne bamusubyako ate ne bamutta. Bano basabye poliisi ekola okunoonyeza ku bakoze ekikolwa kino. Madrid Nakitende w'emyaka 13 abadde asomye ekibiina ekyokutaano yatiddwa mu bitundu by'eggangusi Masajja Mugombole Makindye Ssaabagabo kirowoozebwa nti yamusi yasoose kumusobyako. Yabadde aguyita namusota naye kaaganga alaba nti waliwo omusota ng'adde emabega nabagamba nina kyendabye wali wa musota nadde munamusaka twekyo ogenda okwetegereza ng'alaba muntu. Kigayibwa nti yassa omwana oyo yalabiriza bazadde be okuli gye waniita birungi n'ekitaawe Vincent nga tebanadda waka n'amuyita okuva ku banne nga mugamba nti taata walina ebintu byamuweereza nga amutumye agende okubinona. Kino taata wagana kino ogenda okime ebintu ebiri eri byaguze genadde ng'agenda ne bagamba kino gwe togenda osigale ewaka era ne tusigalayo ewaka ne bagenda bo.
waisa akisira kano bazadde bana kitende batandika okumunoonya nga tebakyako ebyo ne bafunamu oli nti waliwo omwana omuwala ati nasutwa mu kisaalo mu bitundu ebyo najja namugamba leeta bwolina ku ttooki nga zitwetegereze ki ekiri wano ono gwe basse wano waali kino okutuukawo okumulisaawo nga mwana yali awo bamusosese mu mazzi awo tuzinga bakulemiddwa mu ssentebe bwiri mukasa balaza obunge ku kitundu kya bulumi wateeka obususse bavumidde ekikulu ekyakoleddwa ku mwana waabwe ne basaba poliisi ekola okunoonyereza bakwate abatemo emirimu obutaba najjo bubatumye okubeera bakireese oba oli awo kyekivuddemu n'ebikuba ebifaananyi bangi abapangisa amayumba nga tebamanyiddwa bakozesa ebiragalalagala ekyokubiri obasanga basula 8 oba 7 mu nnyumba naye nga ne kyeyamaani tabamanyi kati ffe kyetusaba security bambi yeeyongeremu liisa nnene kuba abaana babadde bakadde ewaka abamu bakyaline ku masomero ffe ng'abazadde tuli beeraliikirivu nnyo njina omwana birungi asera bakola okunoonyereza bamuyamba asobole okufuna obwenkanya agala bwenkanya bwa mwana wange yekka teyeeza okusa poliisi kati yasine gy'omulambo neegutwala mu gwanika omulago okwekebejjebwa gibadde emirango omulambo gwa nakitende bakutuusa maka g'abakadde be omuwagizi wa poliisi President Patrick Onyango akisizidde muliro n'ategeeza nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza bwaffe okunoonyereza twagala kukubiriza abantu mulanga oba olina amawulire gonna gakwata ku kufa kw'omugenzi tutuukire mu kyama akubiriza abazadde bakumenya abaana baabwe mu biseera bino eby'oluwummula mulabe nti mufaayo nnyo abaana gye bazanjira wadde bali waka balinaani Uganda Myalo yakusakidde eggulino ku Lwabukede TV kibinnyo ddala abakola ebikolwa ebyo mweddeko so n'abazadde abaana twongereko kulikayo mukumulamu okwo bwe tweyongereyo n'amalala akulira ebyobuwangwa kw'embasi ya Iran mu Uganda atendereza Bukedde TV 1 olw'omulimu gwekola okuyamba omuntu wa bulijjo ekituyambye okwekuumira ku ntikko ono abadde yazze wano okutuyozaayoza olw'okuweza emyaka 15 nga tuweereza nga Bukedde TV 1 ekyagenda mu maaso n'okujaguza emyaka 15 ng'eri mu nsiike y'okuweereza bannayuganda akulira ebyobuwangwa ku kitebe kya Iran mu ggwanga Abdullah Abbas akyaddeko ku kitebe kya Vision Group 1 mu Industrial mu Kampala okutuyozaayoza olw'okuweza emyaka 15 ono ne babadde nabo baaniziddwa akulira Bukedde TV 1 Richard Kaira Salongo ne Rose Kigongo Semwanga nga Yusuf Serunjojo mukwanaganya ebyobuwangwa kw'embasi ya Iran atuyozaayozezza olw'okuweza emyaka 15 nga tuweereza bannayuganda okutuukira ddala ku muntu wa bulijjo nga ekituleese kwe kulaba nti twebaza tuyozaayoza Bukedde olw'okutuuka ku kkula ery'emyaka 15 lyemaze mu kisaawe ky'okuweereza bannayuganda Serunjojo agambye nti nga Bukedde TV 1 ejaguza emyaka 15 nabo basazeewo okukolaganira wamu naffe okulaba nga batuuka ku muntu wa bulijjo n'olwali tusazeewo ntugamba nti ate katugende ku Bukedde tubalabeko ate twongere okuwayaamu nabo tubeere nga tukolaganira wamu ategeeza nti bagenda kuleeta bannamawulire okuva mu Iraani balabe bye tukola babitwale Iraani basomese abaayo mu ddala mu kuba nti no tukola exchange y'abannamawulire abali wano ku Bukedde ne bagenda e Iran ne balaba TV za zikanyamu emirimu gyazo ate n'aba Iran ne bajja wano okulaba ngeri ki ebyo wano gye bitambulamu agamba nti nabo nga Iran basobodde okuyamba bannayuganda mu mbeera ez'enjawulo omuli okubatendeka okukola emirimu omuli okutunga okukola engatto n'ebirala bano era nti basobodde okutwala bannayuganda abawera mu Iran okusoma nga ku bano mulimu ne bannamawulire ba Vision Group tiraba kwongera okutumbula enkolagana abayizi bannayuganda abali mu Uganda 7 bagenda Iran bali mu kusoma ate saabo bokka ne bannamawulire aba Bukedde TV tulina abawera babiri bali ku master basale ya bwerere
Rose Kigonga abasiimye olw'enteekateeka eno n'abasaba nti mu nteekateeka ze balina ez'okuyamba bannayuganda mu kwekulaakulanya tebeerabira okusitula embeera z'abakyala. If we can incorporate that content in our programming and it empowers the women, I think it can be something that can really help our audiences and then decide. Oluvannyuma Salon Kaira abalambuza ekyuma ekikuba empapula ne woofiisi ng'omukunganyi w'oku ntiko wa Vision Group Babula Kaija abasiimye olw'enteekateeka eno. Salon Kaira ayogedde ku nteekateeka y'okukyala kw'abakulu bano era n'ababuulira Bukedde TV One byekola egiyambye okwekuumira ku ntiko. Nga Bukedde TV ejaguza emyaka 15 tubadde ba mukisa okukyalirwako omubaka wa Iran mu Uganda. Ekimuleese kwe kutwebaza emirimu emirungi egikolebwa TV eno naddala okutuusa eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Ekirala ekiruubirirwa ky'okukyala kwe kyatunnyonnyodde kwe kulaba engeri Bukedde TV gyekwataganamu n'ekitebe kya Iran mu Uganda ku puroguramu eziyamba omuntu wa bulijjo naddala ze baddukanya ku kitebe kya Iran mu Uganda ez'ebyobulimi ez'ebyenjigiriza era ne tweyama kunyweza enkolagana eyo. David Tamale yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Bale nnyo bannaffe tukyeyongera okubaweereza obulungi n'okusingawo. Ate yaliko Meya wa Kyengera Town Council Haji Abdul Kimba asabye abazadde okukuuma abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula lwe batandise. Byogeredde ensangi ku ssomero lya Palmville ku mukolo gw'okutikkira aba top class. Omukolo gw'okutikkira abayizi ku ssomero lya Palmville sanje okuva mu Nasara okugenda mu Piwano gutandise n'okusaba okulemeddwa mu Reverend Father Aloysius Kiwanuka Musukulu yeebazizza aba Palmville Junior International School olw'omutindo gwe bataddewo mu byenjigiriza. Ne kati abazadde abamu mwagala nnyo abaana ne babeera awaka nga balinga bali mu woteeri. Bw'obeera mu woteeri buli kimu everything is done for you. Omwana ono ajja kuloozinga something. Muyigirize empisa ezigwanira mu maka. Azira abazadde okumenta abaana b'ennaku zino bategeera nnyo nga nolwekyo abazadde basaana okuba abeegiriza mu bye bakolera mu maaso gaabwe. Omwana omulenzi alaba taata kyakola, taata alya emmere essowaani n'agirekawo, taata n'abeera like a king at home. Omwana omulenzi n'alowooza nti n'omwana wa mulenzi bw'agenda okubeera. Ensi ekyuse, mulina kuyambagana. Abayizi booleseza ebitonde ne basoma omuli ebiko n'ebirala ng'eyali Meeya wa Kyengera Town Council Haji Abdul Kimba abadde omugenyi omukolo. Onasaba abazadde okubya omuzigo okusindika abaana mu b'enganda mu lumulabula babeeko ebintu gye babayigiriza. Omwana omukoze emirimu tegifuuka buddu. Omuntu yenna ateekeddwa okukuza omwana mu nkuza ennungi ateekeddwa omuyigiriza emirimu egy'enjawulo. Omutandisi w'essomero Pamela Nalukwago Lutalo ategeezza nti abayizi babayigiriza ebintu bingi omuli okutunga, okuvumba keeki n'ebirala ng'asabye abazadde okubongera abaana babangule. Mwanyina omulungi baleeta ekimuli ky'olugole. Agambye nti ebikono kikulu nnyo kuba omwana ne babalemereddwa okumalako emisomo abakukyasobola okwekolera nga ensonga lwaki bakitwala nga kikulu. Bannaffe basinga bagenda kunoonya mirimu bweru. Naye bw'obanga osobola okubeekinga, osobola okwegulira aka bizinesi ko. Bw'obanga osobola okutunga, osobola okwetetandikirawo. Malange Aisha, bw'obanga oli omwana ayise genda mu nnyumba otuuze ku ngoye kale taata. Atwala ebyenjigiriza mu Busiro Andrew Sentume ne basabidde abazadde okuuma abaana baabwe ne yeebaza abasomesa abangula abaana. Tebabakuumira mu nnyumba, babakuume nga babawa emirimu, nga babatendeka empisa, ate nga babategeeza nti okutya Katonda amagezi mwe gasookera. Olwo abayizi batikkiddwa ne basala keeke. Abudu Muwonge yakusakidde guli ku Bukedde TV. Kale ate ye Supreme Official Muhammad Galauzi akutidde abayisiraamu okusomesa abaana n'okukuuma imali y'obusiraamu. Abyogeredde Mutungo mu ggombolola e Nakawa ku mukolo ogw'okwebaza.
Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akuwadde abasiraamu okunyiikira okusomesa abaana eddiini bw'aba bakufuna abakulembeze ab'enkya. Abyogeredde Mutungo ku mukolo oguteekeddwa Kansala Faizo Kibirige okwebaza abatuuze abamusaamu obwesige n'asaba abakulembeze okumulabirako okugatta ettoffaali ku busiraamu okusinga okulowooleza mu kutunda ebintu by'obusiraamu. Era ekola emirimu gy'obusiraamu muwulira omulimu ogwaffe kugattako so si kutoolako. Mukiwulidde abantu Mutungo kola ki kugattako so si kutoolako. Mukume ebintu by'obusiraamu nga bya busiraamu mubirenga bikulaakulanya insha Allahu taala. Kansala Faiza asiimye abatuuze olw'obumu ng'omukolo gwetabyeko ne Sheikh Musa Mutyaba atwala ettwale lya Naggulu n'abalala. Abo mwetereze kala kaseera w'oli obitunze ogezze olidde naye enkya Katonda agenda kujjulira ojja bisasula. Ate abayizi 691 be bagenda okutuula ebigezo by'Oluwalabu ebyakamaliza ebya Islamic Primary Living Examinations IPLE ebiteekebwa ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga ekya Uganda Muslim Supreme Council ebitandise n'okubalambika olwaleero. Bikakasiddwa Ssaabawandiisi w'akakiiko ebigezo by'obusiraamu Sheikh Ismail Kazibwe n'akulira Sharia Sheikh Zaid Swale Lubanga mu lukuŋŋaana lw'Abannamawulire e Kampala mukadde. Era tubakakasa nti bijja kutambula bulungi biidhnillah. Ebigezo abayizi babitandika ku Mande ng'abakulu b'amasomero gonna 360 gye bagenda okubituulira balabudde okwewala okukoppa. Ku makya bakeere ku poliisi ezaabategeezebwa olubereberye buli omu ajja n'ebimuwandiikako ng'omukulu w'essomero. Beautiful soft care pads, so fit, so right. Njulira emikeeka enkola empya egy'abaliko okuva mu Grace Farm. Omukeeka gwa Grace Farm gukolebwa ne tekinologiya owannamaddala nga guno muwangaaze ate omweweevu okuzaama. Gino gikolebwa mu kutonaatona okw'enjawulo okusanyusa abaana. Kati tuzzeemu okubaweereza era tubaaniriza bakasitoma baffe. Singa kale olususu lwange lunyirira n'okulabika obulungi. Tukuleetedde geisha omupya atabuddwa manda n'ebirungo by'obutonde nga moringa. Geisha ono anyiriza olususu lwo atta obuwuka ate alina n'akaloosa. Geisha chako ne geisha moringa bigezeeko leero. Mu masekkati ga Uganda era ebirooto we bituukiririra. Kankwanirize ku Zion Estates woofunire ettaka eddungi eririko ebyapa okwetooloola eggwanga lyonna mu estates zaffe nga Mukono, Bombo, Kaga, Matuga n'endala nnyingi. Obumanyirivu bwe tulina obusukka emyaka 15 bwe bukakasa empeereza yaffe nti eri kinnawadda. Estates zaffe nteeketeeke bulungi ekikusobozesa okutuuka amangu mu kibuga. Weefunire ettaka lyo leero. Zion Estates, amakaago ky'ekitiibwa kyo. Okuba omuwanguzi olina okuba sede nga Tiger. Naye bw'ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. Profile Research yakutuusaako omusomo The Great Sundowner 9 ekyuma kiwagala kyuma okuva nga 24 November okutuuka nga 3 awo ku hoteli Kotorio Rooftop
omusomesa omukenkufu Nyanzi Julius Science Commissioner Sente Zimera Committee agenda kusomesa okola amasannyalaze okuva mu kasasiro ogatta omutindo ku mata okola ensigo z'obutiko mu tekinologiya okulima cloves okulima black seeds okugattako omutindo okulima obutiko bwa button okola eddagala linkya omuddo okutandikawo obukolero tekinologiya w'okwaluza obukoko okola sabbuuni ayoza endabirwamu tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuusa 12 buli lunaku tikiti egula emitwalo 10 ate ng'ofunirako omukisa ogw'okuwangula ekyuma ekyaluza obukoko automatic solar incubator bookinga ku noti 7 noti 3 M52 okuva nga 24 Novemba okutuuka nga 3 awo ku hoteli Kotorio rooftop. Bw'ogatta akanzaali ne mukyuzi ofuna enva ezisussa obuwoomi n'akaboowo ku lw'ebirungo ebisukkuluma ebiri mu Royco 2-in-1 mix omupya. Enjoy the Kasuffu mix. Mu lugendo lw'obulamu ffenna twetaaga atuseka ku mukono nga John bw'ali. John laba wano okola nnyo, leka tukuyambe ku kidduka kyo. Ye Maria akulidde ebbanga mu kifo kino. Maria katukuyamba okugaziza restaurant yo. YNS amakungula galabika bulungi. Wali okirowoozezaako okwongerako omutindo? Kalumiziddwa bambi. Musomesa Mark weetaaga ekisinga ku ekyo. Ndowooza kisaawe, leka tukitwale ku mutindo oguddako. Kyokka laba kato. Weegulidde erinnya nga Nakyenkumi by'empuliziganya. Kati ku magezi g'olina, leka tugatwale ku mutendera ogusingako. Ogw'emyaka 6 DFCU Bank yakwongera okukolagana naawe mu lugendo olw'enkulaakulana eya nnamaddala. DFCU, going further together. Kwabaza okubeera naffe mu katale k'omufuufu amalala abooluganda lweyaliisa abasumba w'Abasodox omugenzi Metropolitan Yona Lwanga bawanyagidde gavumenti ebayambe ku bannakigwanyiza abagala okutwala ettaka ly'omugenzi liwezaako yiika 14. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Mayirikiti mu Ggombolola Ennyimbwa mu Luweero District omugenzi gye yaziikibwa. Omugenzi Metropolitan Yona Lwanga yalisa abasumba b'Eklesiya y'Abasodox yakulira ku kyalo kino Mayirikiti mu Luweero era we yafiira ng'aguzeeyo yiika esoba mu 14. Okulesi Kisingiri mu birungo n'aba mu famire ya Zakaria Kisingiri. Nathan Basajja Kitalo Kayonjo muganda w'omugenzi era nga yasitikira kitaabwe omugenzi olwakomawo n'anunula ebibanja n'agenda ne wannyini ttaka Chris Kisingiri mu biru era atulaze ekyapa nga n'ekisingawo okubaluma kwe kuba nti n'ab'obuyinza tebabayambye. Asanga nakkazi ekibanja kyonna yakitunda dda kwe kutandika okuyiiya amagezi ago ag'okukinunula era kwe kukwatagana n'abo nakkazi be yali aguzizza bonna ne bakkaanya naye ne bamuddiza ekibanja kino. Neiva Nakiro y'emyaka 7 nga manyina w'omugenzi ayogedde ku bizibaawo ebyaviirako n'omukubakuma ettaka lino erisa musi okubulawo ng'atya okukwatibwa. Wabula bwe bukyenkya ne tugenda okukola statement mwanyina ze bamunjijako awo nga bamusiba tiyabbye mashini yakubye abasajja. Agamba beewuunye yabaguza okuddamu okubanja bye yatunda edda nga ne bye yabiguza baatunda ekitegeeza nti bwe yaddukira mu kkooti abantu bye yawaabira si yabaguza. Amaze n'okuzimbazimba ebiyumba amayumba ga Bishop amaze n'okugazimba n'ekkanisa nakazi n'ajja ewange mbu tugambe Bishop waliwo katundu kaataagula kaataatunda ne mugamba nzibyo sijja kubikola. Ab'enganda nga bali wamu n'abatuuze batulambuza ettaka nga Bishop yagamba n'okumpa awalala yali anziriza ekibanja kyange biki n'atandikirawo era z'entalo zino z'olaba eziriwo. Teopisa Naggunja Kiza agamba nti akimanyi bulungi ng'omugenzi Lwanga era endagaano bazirina zemugamba n'azimuwa tetumubanja naye tusaba okuyambibwa
kubanga tulina endagaano zaffe nga mwannyina ze yagula. John Mulindwa munnamagye yaganyuka asabye abapoliisi babafudde engabo yaabwe. Kale ate byonga biri bityo amyuka town clerk wa Gombe division ya municipal ye Nansana obufumbo bw'omugenzi Jure Lutaya nina mwandu na Kibombo Sara Lutaya asabye okweyimirirwa era kooti muyimbudde kakalu ka bukadde bubiri ez'obuliwo. Amyuka Town Clerk wa Gombe Division ekisangwa mu municipali y'e Nansana Musoke Sulaiman Kasimu w'emyaka 3 omutuuze ku kyalo Konamu Wakiso okusaako Frank Kasujjo w'emyaka 7 nga yabeera budde mu Butambala ne Tamukedde Moses ow'emyaka 65 omusumba yawummula era nga mutuuze w'e Busukuma mu Wakiso be basimbiddwa maaso g'omulamuzi wa kooti ya Buganda Road Ronald Kayizi ku misango 2 okuli okujingirira ebbaluwa y'obufumbo. Ebbaluwa eyajingirirwa ya mugenzi Jole Lutaya eyali minisita w'Emmengo ne Namwandu na Kibombo Sara Lutaya oluvannyuma lwa okufa Town Clerk ne banne ne bawaayo ebbaluwa y'obufumbo enjingirire mu woofiisi ya Registrar wa Uganda Registration Service Bureau nga banoonya okufuna administrator wa estate y'omugenzi Lutaya ate nga bakimanyi bulungi njingirire nga n'omugenzi teyagiteekako omukono. Town Clerk Musoke Sulaiman emisango ajeeganyira bannamateeka be ne bamusabira okweyimirirwa era nga baleese n'abamweyimiridde. Your worship will declare that the same bail terms and conditions that were earlier granted, A1, A2, be the same. Omulamuzi akkiriza okusaba kwe n'amuyimbula ku nsimbi obukadde 2 ez'obuliwo ate bamweyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo n'amulagira ne banne okudda nga 13 January omwaka ogujja. This could be that we will not have scored from court and therefore release on cash of 2 million and each of the three shall execute a bond of 10 million non cash. Okusinziira ku mpaaba, Town Clerk Musoke ne banne emisango gino bagiza mu mwaka 2020 ng'akyakola ng'omuwandiisi w'ebbaluwa z'abafumbo. Bano okusimibwa mu kooti kiddiridde abamu ku baana b'omugenzi Lutaya okuddukira mu kooti ne bawawabira Namwandu na Kibombo okujingira ebbaluwa y'obufumbo bwa kitaabwe essonga teyali mufumbo mu mateeka. Oluvannyuma lwa kooti twogedde n'omu ku bannamateeka b'abakwate Musa Kabega n'abaako by'atunnyonnyola. Waliwo abaana abasayidyemu abaleeta omusango mu kooti nga bagamba nti maama waabwe yafoojinga marriage certificate. So kyekiri mu kooti leero omusango tegugenze mu maaso kuba abalina gwe baagasseeko nga tusobola kgenda maaso nakuwulira bujulizi mata ne bajajjanja. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Webala okubanga okyalina malala minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni yenyamidde olw'ebikolwa by'okutulugunya abaana ab'obuwala ebikyafumbekedde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekivuddeko abaana okufumbirwa nga tebanneetuuka. Bino bibadde mu bubaka bwatise minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba mu kujaguza olunaku lw'omwana omuwala mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Omukolo gw'okuza olunaku lw'omwana omuwala gubadde ku Lutamaguzi Memorial High School ku kyalo Kiyombya B mu luka gw'Ekiyombya mu Town Council y'e Watuba mu disitulikiti y'e Kyankwanzi nga gutambulidde ku mulamwa gw'okubakuumira mu ssomero n'okubataasa okufumbirwa ku myaka emito. Gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadde n'amyuka RDC w'e Kyankwanzi Peruth Kabaale, abayizi okuva mu masomero ga senior ne primary, abaana b'abalwanyi abeegatte mu kibiina kya Harambe Sacco nga kino kirimu ne bannamagye n'abalala. Mubaka minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataba Museveni bw'atisse minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba ategeeza nga mu Uganda abaana bawala ebitundu 35 ku 100 bwe bawanduka mu ssomero lw'okufumbirwa ku myaka emito. That was in 2015, established that 22.3 of the school dropouts is due to pregnancy among girls aged between 14 to 18 years. Bw'ati asabye ekikwatako okulaba ng'omwana omuwala asoma n'amalako kiyamba okukendeeza ku bizibu omuli obwavu, obutabanguko mu maka n'ebirala. Okusobola okulaba nti avaamu omuntu obuvunaanyizibwa n'ekino nga tukikola nga tubasomesa tubabudaabuda. Njagala
kwebaza on behalf of the district nga Kyankwanzi mama tukoze bulungi nsaba Katonda oyo awugule bonna abalabe bo. Atongoza ttiimu y'abakulembeze abagenda okubunyisa enjiri y'okkuumira omwana omuwala mu ssomero nga wadde omutandisi w'essomero lya Lutamagozi Memorial obukadde 10 olw'okuteeka olunaku luno. RDC Kabala asiimye Minisita Museveni olw'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga nga Yasman Ssembatya ssentebe w'omuluka gwe Nabuleme asabye Maama Janet okubazimbira ettendekero ly'ebyemikono. Abateesiteesi bakwasiza Minisita Nabako Basadimewente gye batondedde Minisita Museveni. Ate Minisita w'ebyobulamu Dr. Jenruth Aceng akasiza nti abantu 4,112 be bafa omusujja gw'ensiri mu Uganda buli mwaka ng'afulumya alipoota ekwatagana ku musujja gw'ensiri ku mukolo ogubadde ku Minisitule wa Ndegeya. Alipoota eraze nti ebitundu okuli Busoga, Kalamoja, West Nile n'ebirala bikyatawanyizibwa omusujja gw'ensiri wadde gavumenti efubye okuteekawo enteekateeka ezikugira. Embracing evidence-based new innovations, technology, as is going to be the case when we finally introduce the malaria vaccine in April 2025. Ku mukolo gwe Minisita w'ebyobulamu n'ekitongole ky'ebibalo ekiwubosi basindisa abakugu okulondoola embeera y'omusujja gw'ensiri okwetoola eggwanga ng'okusinza kwakulira Wubosi Dr. Chris Mukiza bakutandika okukola omulimu guno omwezi ogujja. Teams are traveling over the weekend. They have traveled. They work even on Sundays. Mugemizanyo mu ligi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League ezeemu leero n'emipiira ebiri nga eruzira Maroons FC erimaganye ne Bull FC nga tewali alengedde katimba ka munne ate Lugogo club ya NEC FC emeze Sports Club biragolo 2-1 nga omutendesi Hussein Mbalangu ayongedde okuwera. Long ball straight up to the area, but a bit of clearance not properly cleared, and you could see traffic. Long one in and a strike inside. Paul Muturazi runs into celebrations. Oh, what a fantastic strike! Well, I told and just bounced off, took a deflection. You could see him standing again in the vicinity, waited for it like Christmas. And what about that? To collect that ball that deep. Of course, sometimes they say measures, and here they come again with a strike inside. What a strike again, and what a beauty. Katugenda kuddayo ku drawing board tulabe URA tiimu y'amaanyi, tiimu erina kooci omulungi, erina abasambi. Tufuna obubonero nga naye tugenda tuddayo tupulaninga effe tulina eno geemu ewedde tetulina kyonna tetulina tweyongeddeko ku bubonero naye tetulina kyeyongeddeko mu mutima nti nooba kikya vira akoze eki katugenda fokasinga ku geemu eddako. Oligi eddamu nkya ekyaza Kitala FC. Ligi y'eggwanga Star Times Uganda Premier League eddamu nkya n'emipiira ebiri nga KCCA FC ekyala Lugazi FC ng'ate Ekirala FC ekyala Bajjabaya Vipers SC Kitende. KCCA FC egenda Lugazi ng'erina ebinuubule oluvannyuma lw'okubwa NEC FC ku ggole mu kubwerera emipiira gwabwe gwasembye Lugogo ng'ate baba Lugazi FC bakoze mayiri agatali mu ggoolo ne Police FC. KCCA FC era erina okwerinda Lugazi FC olw'ensonga nti bano emipiira 5 egisembyeyo tebannakubwamu nga bawangudde 2 balemaganya 3. Vipers SC balinze Kitala Kitende nga Vipers yagala buwanguzi okwongera okwenyweza ku ntikko. We believe they will come all out. They need the 3 points here, and we will play to win the game and probably, stay on top of the table. But Vipers is a big club. They are used to such kind of pressure. Twatandise okufuna ku winning touch nga Kitala kyemmanyi nti geemu eyo tegenda kuba nnyangu naye tugisuubira okulaba nga tugifunamu obubonero 3 oba akabonero akamu. Situwagiti yaffe ejja
akulaba nga tetuluzinga 3 points. Omupiira gwa Vipers ogusembyeyo yawutudde URFC ku ggoolo 2 ku bwereere nga Tero Kitara enoonya obuwanguzi obwokusatu sizoni eno yakubye UPDF ku ggoolo 4 ku bwereere. Zo empaka za pool eza Nairo Special National Open Pool Championship mu basajja n'abakazi zikomekerezebwa nkya Rugogo. Tutunulidde abamu ku bazannyi abasuubirwa okuwangula engule y'omwaka guno. Joseph Kasozi omu ku bagenda okuvuganya olunaku lw'enkya ono tumusanze Nkumba nk'akava mu Zambia muzimu ku mpaka za Africa gy'amalidde kuzannya kwota final ngo n'omu ku bazannyi abataddewo omutindo omulungi omwaka guno. Sizoni eno Kasozi yawangudde empaka za Pool King ezimu ku mpaka ezisinga ettutumu kugalendawo omuzannyo gwa pool ng'era akwata kifo kyakusatu mu ggwanga. Kampala Open, pangudde zi Grand Open, pangudde zi Christmas Cup, pangudde zi Pool King. Right now, title ya Uganda, eddirira Nairo Special bagina. Kinyumira nnyo nange era nwana nnyo okubeera nga profile yange oba CV yange nga njongerako okusinziira era nga nsaba nnyo Mukama nkwatireko nsobola okuwangula emmotoka y'omwaka guno. Kuba mu titles zange zonna zenna eze Uganda yokka yebulamu. Nwanye nnyo ebbanga lyonna naye guno mulundi ngenda kulwanira ddala. Joseph Kasozi mu luzanyo olusooka enkya Lugogo agenda kutuuka ne Rogers Ochichan. Omulala ye Lawrence Ssegonge ng'ono naye akwata kifo kya kutaano mu ggwanga nga naye atunuuliddwa nnyo okuwangula empaka zino ng'omwaka oguwedde yakoma ku luzannya semifinal. Ono olunaku olw'enkya atandika ne Simon Lubuulwa omu ku bazannyi abasuubira okuteekawo omutindo omulungi mu mpaka z'omwaka guno. Ekyampa amaanyi n'okwongera otraininga okwongera otereeza mu nsobi zange zannemesa omwaka oguwedde okutuuka ku finals so that nsobola okutuukako awalosinga ku semifinals natuwako last year. So tewali kisinga bulungi nga kubeera ng'otraininga. Training kyekisinga byonna n'okugezaako okulaba mistakes z'obadde ozzenga okola mu training mu tournament eyaggwa n'ogezaako zitereeza okulaba nga toziddamu ate mu tournament eddako. So nze nsuubira ndi ready okufulumya ekisinga mu National Open gye tugendamu olw'omukaaga era nsuubira abawagizi bange bawa ekisinga. Elia Kimuli yakubwa champion Siza ku luzannya olusooka omwaka oguwedde n'ategeezezza nti ku luno azajjudde ng'ono wakutandika na Wilson Mweri ku lawundi esooka. Nalina chance zimujjamu kuba nazifuna naye ne bigaana. Nalinamu eri first time yange ogendayo challenge eyampisambuza naye lwakwala guno mulundi gwakubira ogendayo byempisemu bingi okuva Rugogo nzanye tournaments ez'amaanyi anguddeko ezimu tusayo ku finals ezisinga kati nfunye challenge n'obumalirivu kuno ngenda teba mipiira. Abazanyi 128 mu mutendera gw'abasajja kusa n'abazanyi 32 mu mutendera gw'abakazi be bagenda okulwanira emmotoka kapyata 2 ekika kya Toyota Mark X mu nzannya z'okusirisizaawo. Ate yo ligi ya Bungereza eddamu nkya n'emipiira 5 nga kugimu kugyesungibwa okulabwa gwegwa Arsenal nga ekyalidde club ya West Ham. Abawagizi ab'enjawulo boogedde ku nsiike eno. Kuba Nottingham Forest golo 3-0 neja nesamba mu Champions League ne kuba golo 5. Egezezaako tuwa kusanyu okulaga nti etandise okupiikinga. London Derby sinyangu okulaga nti West Ham atero mufuukirako ekizibu naye kusinziira nti Arsenal ali waka ajjamu kuba golo nga 2 ku bwereere. Arsenal bulijjo ebadde emisinga Odegaard. Ebadde emisingira ddala Odegaard kubanga alina kyagattako ku ttiimu ekyamaanyi naddala mu midfield. Naye kakomyewo nga waali ebbanga lyagenda omala nga mulamu. Arsenal egenda beera ng'eteerawo ddala performance ennungi. Era nsuubira Arsenal West Ham, Arsenal egenda gukuba golo 3-0. Abazanyi baffe bonna bali mu mbeera nnungi. Just tumisanga muzanyi mu Ben White na Tomias. Nze ng'omuzanyi omuwagizi wa Arsenal omutuufu. West Ham tugenda mubonereza kumuwa punishment yennyini tugenda kuba golo 7-0. Wow, bwe gatyo tugafundikiridde ebyemizannyo ebirala birinde mu Kadisa nkujjukiza mu mwoleso gwa Homes and Construction Expo 2024 gutandika nkya ku Millennium Park wa Rugogo kuyingira omutwalo gumu nze kuteesa Julius tubadde ne mulungi mebo
twalindidde Lugogo. Era